kugatali kumfunga 15 mwezi ogwokusatu akulaga embuzi y'abatuze ku kyalo ky'Embogo mu ggombolola y'Obulonge Simbabula bakubagani bakanyama b'omugaga Francis Enkoto lw'ettaka eriweza yekakikumu ate nga bagamba nti ya gavumenti kyokka nga yagamba nti lirye bano basaba gavumenti sikirimu bayambi kuba embeera yali ekaaye kati minisita w'embizzi b'ettaka Dr. Sam Mayanja asitukire munagenda ku kyalo ky'Embogo okusobola okumalayo enkaayana z'ettaka eziri wakati w'abatuze n'omugaga Enkoto eyo yava kubakize ku lukiiko lwa disitulikiti Simbabula okuwandiikira minisita agenda abataase kuba omugaga abadde atandise n'okusimba ebikondo ku ttaka lya gavumenti mu lukiiko n'abatuze bategeeza minisita nti balina ye bagenda tebatulugunyizibwa abasirikale abaleetebwa Enkoto nga olungu baise batuyambe nibo bari kugaruka kandi bakayita bakaritwara hatusoboirwe kyokukora tutwine n'ekitarakora ekyona turire mu kisaka n'akamere twakagarire n'agamagingo n'obwana bwitu tukumanya nayo buri Enkoto yakubanga n'Olwavira naddukirwa mu ddwaliro Enkoto yamutwala mu ddwaliro naye ku ssaawa ya leero Enkoto yali above because he has the above basaba abakiise okuli omukyala akiikirira Ntuuse Rose Nahabo omukiise Abibo Wahamya ne Joy Kasani nga bali maaso ga minisita Mayanja balumiriza omubaka olw'emiyaga Theodore Kikubu nti yali mabega w'ensonga zino. Ffe bano be batutawaanya mu disitulikiti ba MPs bamwe abakiika ku national be baba amataka muno gonna. Minisita Mayanja abawadde amagezi okubeera bakakamo nti mwezi gumu agenda kubagonjodde ensonga zino. Mwezi ogwo njagala RDC namwe abakulembeze sene MP mukuume emirembe sekikuba ono munamateeka kati. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.